Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa mu nfumba eyo ey'enjawulo, ebinyeebwa bibeere nga bigenda kuwoomera. Beera ng'otunula tutandise n'ebirungo ebigenda okgendamu: nnyaanya, green pepper, kkaloti, ttangawuuzi, galiki, butungulu wamu ne kotimeeri oba obukoola. Kati tutandike. Teeka esseffuliya ku kyoto oba ku sigiri, teekamu ebinyeebwa nga bw'olaba mu sseffuliya yaffe. Nze nfumbye afu nga bw'olaba. Bw'omala obbiteeka mu sseffuliya tandika okubeera ng'obitabula. Bitabule, toteekamu mazzi. Gwe tunula olabe kye nkola. Sseffuliya nkalu, kati beera ng'ebinyeebwa bikalange bw'otyo nga bw'olaba. Bw'omala tandika oteekemu eyo ntangawuuzi nga bw'olabye, oyo galiki, tandika okuteekamu ebyo ebigenda okgenda mu binyeebwa byaffe. Bw'omala obbiteekamu ebyo, kisigala ng'okalanga ebinyeebwa. Omuliro gubeere mutono. Beeteekako omuliro mutono ku sigiri, obeere ng'okalanga ebinyeebwa ebyo nga bw'olaba nga bw'oteekamu ebyo ebirungo. Bw'omala teekamu ennyaanya, tutaddemu galiki, ntangawuuzi, kati teekamu n'ennyaanya mu binyeebwa nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu ennyaanya era sigala ng'obikalanga nga bw'olaba. Enfumba eyo nnungi nnyo, ewoomesa ebinyeebwa ate bijja mu bwangu, ate nga bijja bulungi nnyo, ne bibeera nga bijja kuba biwoomu nga bw'obiraba. Kati bw'omala okubeera ng'otaddemu ennyaanya, teekamu kkaloti, ne kkaloti beera ng'omuteekamu nga bw'olaba. Bw'oteekamu kkaloti era sigala ng'obikalanga ebinyeebwa byaffe nga bw'olaba. Ebinyeebwa ebyo ekyamazima bigenda kubeera binyeebwa biwoomu. Gwe ow'ewaka osobola okubeera ng'obifumba, naawe owa woteeri osobola obbifumbira bakasitoma bo, bijja kubeera nga bibawoomera bulungi nnyo. Kati kasita n'obikalanga, teekamu n'obukoola bwaffe bwe bayita kotimeeri, obeera ng'obuteekamu. Ndowooza ebirungo birabe bye tuteeka mu binyeebwa. Ng'oyagala ebinyeebwa byo bibeere bya njawulo, bibeere binyeebwa biwoomu, teekamu ebirungo ebyo. Kati teekamuko kayitibwa Royco gw'oba oteekamu. Royco yekka gw'oba oteekamu ku ebyo ebya pawuda. Teekamu Royco mu afu, taddemu ka Royco ka 2, afu ya binyeebwa gye tufumbye. Bw'omala okuteekamu Royco sigala ng'obikalanga bikalange. Kati bw'obikalanga osobola okuteekamuko ne ku munnyo, saagala ogwerabire. Teekamu omunnyo era nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu omunnyo era sigala ng'obikalangamukko. Ebinyeebwa ebyo bw'obifumba bw'otyo, ekisooka bijja mangu, ekirala bijja bulungi nnyo nga tebikusiiriddeko singa okozesa omuliro nga mutono. Kati tandika okuteekamu amazzi. Amazzi osobola okukozesa agookya oba osobola okukozesa agatookya. Nze nkozesezza gookya. Tandika n'amazzi matonotono, eno nga bw'obitabulamu bitabulemu nga bw'oteekamu amazzi nga bw'obitabulamu. Toteekamu lumu mazzi, teekamu matonotono nga bw'otabula. Tunula nnyo kye nkola, naawe ky'olina okukola. Tunuulira viidiyo eno, kye nkola ky'okola. Teekamu amazzi matonotono, ng'eno bw'obitabula bibeere nga byeta, bijja kweta mpola mpola nga bw'olaba. Nkugambye omuliro gubeere mutono, kozesa omuliro nga mutono. Kati bw'olaba nga byetadde bulungi, teekamu amazzi g'oyagala, oba tumuyite supu gw'oyagala ebinyeebwa ebyo, supu nga bw'omwagala. Ebinyeebwa bikole, tokola bigumu, kola ebinyeebwa nga birabika nga bitegeerekeka. Bwe bitokota teekamu green pepper nga bw'olabye, nga bitokose. Kati bwe bitokotawo bitono olaba nga bitokose, bireke ku kyoto, naye teeka mu muliro nga mutono. Bireke ku kyoto, tereeza ekyennyanja kye tugenda okuteekamu. Ekyennyanja kino tugenda kukimenyaamenya tuggyemu amagumba. Tugenda biteeka mu binyeebwa naye tugenda kuggyamu amagumba mu byennyanja ebyo. Ekirala tugenda kubisiba wamu bireme kuyiikayiika era mu binyeebwa. Wano mu kujjula ng'omuntu osobola okuggyamu kamu n'okamuwa ku ssowaani n'oggyamu ako ke tuba tusibisizza. Kwegamba ebyennyanja bino biba tebijja kuyiikayiika nnyo mu binyeebwa. Tugenda kusibisa byayi oba otwaye otwo tw'olabye, bikuŋŋaanye. Kola k'oyagala, kola akatu nga bw'okasiba bw'otyo nga bw'olaba. Kati bw'okateekamu ng'okasibye bw'otyo,
kajja kusigala nga bwe kali, tebigenda kuba nga bimenyekera mu binyeebwa nedda. Ndowooza okalaba bwe tutyo bwe tukasibye. Nkusaba naawe obeere ng'ekyennyanja okikola bw'otyo ng'ogenda kukiteeka mu binyeebwa. Kati bw'omala obbisiba bulungi byozeeko bulungi, leeta ku binyeebwa byaffe, sooka obitabulemu koola bw'oba tebikutte wansi. Ekirala, ebinyeebwa bino nga tonnateekamu byennyanja sooka oloze ku munnyo, ekyo kikulu nnyo. Sooka oloze ku munnyo olabe nga gunoze bulungi nga tonnateekamu byennyanja ebyo, kuba bw'obiteekamu togenda kuddamu kutabulamu paka bw'onaabijjula. Kati looza ku munnyo, olaba nga gunoze bulungi, tandika okuteekamu ebyennyanja byaffe nga bw'obiraba bwentyo bwe mbisibye. Mbiggyeemu amagumba, kwegamba n'oba olina omwana omuto aba asobola okulya bulungi nnyo ebinyeebwa ebyo nga teweeraliikirira, olw'ensonga nti amagumba beera ng'aggyeemu bulungi nnyo. Naawe bw'otyo bw'oba okola ng'omukyala ewaka, omukozi, naawe owa woteeri osobola okukikola. Jjasta ebinyeebwa bino ng'oyagala obifumbe bijje bulungi, biwe obudde, omutwe gwo oguleka nga bwe guli. Ebinyeebwa biwe obudde, bitekeko nga bukyali. Ekirala, omuliro, bipimire omuliro, kuba osanga abantu abafumba ebinyeebwa ne bibeera nga biwunya okuva wabitaddeko paka wabiggyako, nga biwunya okusiiriira okwo okw'empolampola. Kati ndowooza obiraba, tutaddemu ebyennyanja byaffe. Kati bw'oba ofumbidde ku kuuka, kuba nze nfumbidde ku kuuka, kuuka eyo w'ogyongeza ekomamu 5, ntaddemu 2. Kitegedde omuliro ngutaddemu 2, gubeera mutono. Bibikkeko bulungi, teekamu 2, obireke bitokote byokka paka bw'onajjula, toddamu bitabulamu. Kati biibyo biyidde bulungi nnyo nga bw'obiraba, ndowooza obirabye. Bwe bityo bwe bifuuse nga biyidde. Kaabutto kano konna keekenuddemu mu binyeebwa ne kadda kungulu, kuba ebinyeebwa bino birina butto oyo ow'amaanyi. Ky'oba olaba abasinga obbifumba butto oyo n'agaana okuvaayo okudda kungulu, ebiseera ebisinga ebinyeebwa ebyo biba tebiyidde bulungi. Ky'oba olaba ng'omuntu ajja bbirya bimulumisa olubuto. Abasinga boogera nnyo nti ebinyeebwa binnumya olubuto, saagala binyeebwa, naye ebiseera ebisinga ekinyeebwa singa okifumba bulungi ne kikkiriza nti ekyamazima njidde ne kireeta kaabutto bwe katyo kungulu, ebinyeebwa ebyo kiba kizibu okukulumisa olubuto. Kati n'olwekyo ebinyeebwa byammwe mu bifumbe bijje bulungi. Fuba okulaba ng'ofumba ebinyeebwa nga bireeta ka cream bwe katyo oba butto kungulu bw'atyo. Ebiseera ebisinga biba biyidde bulungi, tebisobola kukulumya lubuto, bibeera n'akawoowo ako kennyini akatuufu. Ebinyeebwa tobiteeka ku muliro mungi, bijja bbuguma, omuliro gubeere mutono nnyo nnyo nnyo, kwegga bibeere nga bifuna bbugumu lyokka. Bijja kubeera nga bitokota mpola mpola, tebigenda kusiiriira. Era nze nkufumbira ekinyeebwa ne tukijjula ng'esseffuliya tesiiriddeeko wansi wadde n'akamu, olw'ensonga nti ekyo nakiyiga nti ebinyeebwa birina kubeera ku muliro mutono ate birina okuweebwa obudde, si kubitokosa katono nnyo n'ojjula, nedda. Bw'oba onaafumba ebinyeebwa biwe obudde, bijje bulungi, bireete ka cream ako kungulu. Teri binyeebwa bireeta butto oyo nga bikyali bibisi, ekyo teba kibalimba. Ekirala, bigenda kubeera biwoomu nnyo 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 olw'ebirungo biri bye twataddemu. Ekyamazima, gwe wenna afumba ebinyeebwa nga totaddemu bintu ebyo bye ntaddemu, tebisobola kubeera nga bino bye ntaddemu ebirungo ebyo. N'olwekyo bw'onaafumbira ggwe omukyala omwami wo ebinyeebwa ebirungi ng'ebyo, omwami agenda biwoomerwa, kuba mawoteeri ebyo bye balya bwe bityo. Nawulira ng'ekinyeebwa kya njawulo, nadda ku kyewaka nga tekiwoomamu wadde n'akamu, nga tebiriika. Naye ebyo ebinyeebwa osobola obbiriira ku mmere yonna ne bibeera biwoomu nnyo. Kyekyo njagadde n'ekyo mbeere nga nkibannyonnyola. Bwe kityo bwe kiri olunaku lwali tutunuulidde enfumba gy'ofumbamu ebinyeebwa mu nfumba eyo ennungi egenda obbiwoomesa. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.